Bassebo ne bannyabo newankubadde nga toyina rent oli mugagga, newankubadde nga toyina capital oli mugagga. Yes, kubanga ani kumwe bw'ava mu service eno bw'atuuka eyo mu kibuga oli n'amugamba naye nyina capital obuwumbi 5, teekawo amagulu go gombi tugatemeko. Kasita ogenda kuba ofunye sente tutemera mu bisambi. Ayinza n'okuyamba n'agamba tutemera no wansi tutemako bigere byokka, osigaza bufumu. Era bw'omugamba buwumbi bumeka n'agamba 5, n'agamba kale obuwumbi 5. Bajeti ya Uganda ya butabalika trillions 7 mwezi 7 mu 2. Ani akkiriza bazimuwe mu kashi batwale omutwe kubera Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Bajeti ya Uganda kkiriza bazikuwe mu kashi. Bajeti yonna ezibadde zigenda okukola enguudo ez'amalwaliro eza buli kimu aliwo akkiriza bazimuwe mu kashi, otunuleko akatwe bakatwale. Ekyamba ekisala obulungi ofe ng'olabye ku ssente. Nedda aliwo aga nti bazisigaze zikolere eggwanga nze nja kulinda. Wanika omukono gwaga nti nja kulinda bazisigaze zikolere eggwanga kubira Mukama engalo ez'amaanyi. N'olwekyo mukwano gwange, Katonda bw'aba yakutadde mu bantu be yawadde omukka olwaleero, kkiriza nti asobola okuteeka mu baawa ssente olwaleero. Katonda bw'aba yakutadde mu baawadde omukka olwaleero, kkiriza nti oli mu lisiti y'abagenda ofuna ennyumba nga tonnafa. Ebintu byonna by'otanabafuna ojja bifuna. Kkiriza Katonda. Katonda tasosola mu bantu.